WhatsApp man nigga nyino kushana naba nigga wakire Tupac na izo no kutera dabu ALMAGIC production. Aine kibina ky'abakozi mwali ne bansa moninga LWASA boda ku boda ne bangamba wakoze impersonification. Kakati omuntu obeera naye abeera mukozi mpaka tusobola omwejja kunenga tumwejjeeko nga buli kimu ekikyakirina Mugisha egenda okomawo naye I was of a view Namiro oraba otya emotoka eno butugiteera ddala kunankani kuki bagiyita bata ate onoonya byonnimba abakangambye akantu ako kakola online online transport Mugisha bukyanga nkuwa motoka yange tompangayo yadde 10 wangamba wano ogenda giteeka ku special era abazungu bajagala era simanye gena kubajja abantu okuva ku kisaawe ngebaleeta ene Uganda tofuna email iwe tofuna email Mugisha ombuzabuza Mugisha mpa sente ze motoka yange wowe tosobola motoka yange jimpe sibo eno okuziza ekirevu osibye enviiri oyambala galubindi oyambadde engata empya oyina empale za damage oyambadde ekisaati omanyi lwaki nakikola Client boneba America WhatsApp man nigga atuba kugamba WhatsApp man nigga nyino kushana naba nigga wakire Tupac na izo no kutera dabu wakire Mugisha yewe na kati bino na byenkola no bingamba I'm preparing okay iwe omanyo kubara dola ojimanyo kubara dola pasente zona zingendo okufuna za dola pasente eza pound nozimanya mafaranga kwacha Buchango twale motoka yange tompanga ku sente oli wano ngamba bigambo bingi mbadde sikulaba naye katukoze ogenda okufuna sente tofayo pasente tugende ku motoka weli motoka ku service tugende ku service ate service eriwa Sofi oyo muwala asobola okuleetera LWASA boda ku boda n'abantu beekizibu kyotalabanga kirowoozeeko Sofi singa kooti y'ensi yonna yagamba LWASA boda ku boda oyisa bubi abakozi tugende tukusibira e Switzerland kati nze nga bagenda bansiba Sofi nga nkuleka wano Sofi nze ekyo sigenda kikkiriza I can't accept that mwami LWASA nze lwekyo namukoowa tokukimanya watwala emotoka omu service ebane yagala batikingeko kwa kadi emabega wa kadi batikingayo ngwe motoka ekorerwa service kadi njine eri waka baguma batikinga kyekiraga ngo obwananyini emotoka iyo wakireba arrogant Mugisha ndeme kufuna obuzu Mugisha zeka nyini tompanga ya 10 ade nko kadi esente ogenda okuzifuna iwe ronda forex bureau esente zonna ogenda okuzifuna konka prepare card wakiri photocopy ya card wosigaro na original nempa photocopy naguma nagitwara batikingeho katogenda kujje waka oje nkuwe kadi ekintu kyangu nnyo Recho nyowe nze sankula na motoka nze sirya ku motoka nze LWASA boda ku boda nze nasoko ko omwana oyo naye ebintu tubitwala process by process step by step vawano dawano nsobola omuta nga talina kyangamba LWASA boda ku boda nali mukolera nankola bino nze linnya lyange Sofi lyonyambye nenzimba okutuusa wano sisobola disula mu ttaka bwentyo njagala mute process by process genda kati omubuuze abanja sente meka ozimanye okisoti ngekigwe Sofi ebindi ku mutwe bingi munyambe nsobola obiwumuzaako Sofi bwotyo bwokoze mwana gwe nga njogera naye nondeka wano oba kale Sofi kambone bana n'ebizibu byensi eno nga naawe Sofi gwe mmanye yandinyambye ompeleka tosobola kuntuusa wano wali mmotoka kale Sofi kale kambone n'ebizibu byange kambone nabyo Sofi nkuwa ekitiibwa kyo buli kimu kireke omugobo omutwalawa sinyirira lwa motoka yo iwe mpa kadi njitwale ku service batikingeho byonna mbikuwe nkuwe kadi yo nkuwe motoka yo period gwogenda okwera ne motoka yo kacyoba okola jangu leero just to know I'm behind you kati kacyoba okola jangu eka
musawa zino zenyini iwe tutorowoza ngo motoka yo ice chimbeze zawo me I can survive with or without you sagara nyo motoka yo iwe tegeka kadi njitwara service batikingeho njihotore ni kuja kujihotora ni motoka yawe wachura utakazaho kunyahanikaho reba kadi najimpa kadi najibwena nyangu chahwa haza edachika kama 10 ninkuba nashikireyo hata nabona kadi ne motoka ninye jini ugisuru musuru arogant mugisha omutwe ngubine ngarabi nyonye no mutwe ayayaya nakunyerra at Kampala yo ne yanje Brian ne yanje America ne yanje ona arogant mugisha wewe woli bwe mwabere wali kati gwe lwecho mukwata omugoba akale omugoba agoyinge wea agoyingewa tolaba nawe tomanyi leke kitu kino nze LWASA boda ku boda nze manyi kikyenkwasaganya nkijja wankitwala wa Sophie kakana nze boda ku boda melada ekitu kino nkikubalye nkikubalyo zasiko chikuba choya mau konka musoga we I'm in mood, a very good mood. Edire natero kutuka konka mukazi wange sikuraba nakugamba jangu kumashoni amashoni we atoka mbaze mvao okada yikaga just because airtime ni when itero wa State House nakugamba ebintu byachuka bukahinduka ayezo nomboine zenomboine alikubona ngana tayina kwa maiso garawo soko garewo tibonsode tibotole ku muntu bwange garawo soko garewo garawo biri kunuma niwe namiye ejiniye bari kweta clever cat. Change the style. Chusa. At Serefi. Serefi. Wareba. Ontaida kumutindo. Ontaida kumutindo. Kumutindo. Mutini nzari kubuza. Nyinyi nda kutwara honka. Nyagarobere clean. Smart. Mbere mina. Fast ready. Kakale. Waye. Emotoka eriwa. Naika. Unjagara ke motoka. Menzo olikulozo nenda chino. Ntola ku bine bintu tiri kubona ntola ku. Nkutore ku. Ntola. Kuja kuno myame. Ayi motoka eriwa ye. Umusoga takomanya. Hati. Motoka. Nakugamba ebyo bintu bitono. Katatoroze motoka nyinemu. I have 4. Aliko basi yo nyine motoka. Emwe 2 3 4. I have 4. Ina. Zane wangulire. Emotoka weziri. Kale bwedi nabadidi enda kuira ndoza ngati motoka eriwo nga nambeira akagoye kange nenda kuja kutambula mu kwaye wobanguza motoka. Oyagala bwemba sina motoka tuwale rafu. Nzira rafu. Iroko zonda motoka. Yamawe rebo mushuma. Rebo mushuma wenyine. Bona afune motoka. Otwala mukungu bilanga wasama. Iroko ryo mushuma. Yo musumali. Idongo mitobani. Izo ryo mushuma. Okashwerwe motoka. Rebore. Nende motoka yesire makanika. Ayi, no musoga wenyine. Abakazi bena kuzunu. Owaba wataruhe motoka. Amakati garuho. Not valuing. Nkukukuraba. Wena nesa zechikumba.
nasabye akaviiri. ALMAGIC ez'okukuwa ekyo kyennyini obulamu bwo kye bwetaaga. Ffe tukyasinze okukwata emikolo ku butambi bwa vidiyo giyite video production ng'ate bya mulembe ddala. Kw'osa n'okukwata vidiyo z'embaga n'okwanjula. Wamma n'obulamu bwo tubukusembereza ddala awo wennyini w'oli. Tusangibwa Nyanama ku kalina eri mu maaso ga Movit n'ekipande kyaffe oba okiraba ku mwaliriro ogwa waggulu. Okumanya erisingawo noti 753 56 73 36 oba tusange ku email almagicrecords@gmail.com oba ku Facebook, Twitter, Instagram ne YouTube. ALMAGIC for God and my camera.